الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abalungi abatuwuliriza n'abatulaba ku Labbaika Islam Media ku lutimbe gaggadde, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yassa Qur'an yatugamba nti kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ti Qur'an kitabo kya mukisa Allah kye yassa liyadabbaru ayatihi, tubeere nga tufumitiza ku aya zaayo. Abange tunafumitiza ku ki kyetategedde makulu gaakyo. Ye program gye tuliko olwaleero eya tafsiri kulaba tunyonnyola amakulu g'ebigambo by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Awamu n'ekyo nga tuli ne mukadde waffe nga sheekh waffe musomesa waffe mukwano gwaffe Sheikh Quraish gwetambula naye. Sheikh Quraish bane sababuze ku bantu baffe tugende mu maaso insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi hamda ibadihi shakirin adh-dhakirin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نعم شيخ. نعم أستاذ. نعم شيخ. Bwetwakoma omulundi guli ogwayita twali tuvvuunula nga twogera amakulu ga suratu al-Fatiha nga tutambulidde nno ddala okuba weetandikira ne tutuuka ku aya Allah subhanahu wa ta'ala bweyogera n'agamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Era kasa abali naffe aya eyo twaginnyonnyola sheekhe naye ebisale byaffe bibeera bifunda era ng'ebintu byonna ebinyuma nti biggwa bikola bitya. Sheikh mbadde nsaba tugende mu maaso kwa ya Allah ateddako Allah wagambira nti ihdina sirata al-mustaqim. Naam Sheikh. Oluvannyuma lw'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala okuba nti nno yayigiriza abaddu be. Naam Ustaz. Nga bwe twagamba nti owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ma anzala Allahu fil Qur'ani wala fit Tawrati wala fil Injili ayatun mithlaha. Mu Qur'ani wadde mu Zaburi wadde fi Injili tewaliwo aya gye yassa Allah tabaraka wa ta'ala ng'efaanaganako nga suratul mithlaha, suratul Fatiha. Ya Rabbil alamin. Idhan obukulu bwayo owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagireetanga kirabe eri abaki? Eri abantu. Naam Sheikh. Oluvannyuma lw'okubanga yabannyonnyola butya bwe balina omusaba ebigambo kye bye balina okukozesa. Nti iyyaka na'budu gwe kawe kwe Allah tabaraka wa ta'ala. Olw'ensonga twaga nti iyyaka kitegeeza taqsiril ibadatul lillah. Kuba nti tuwawula ibada nga tuzisindika eri Allah yekka yekka. Naam Sheikh. Okonno kuba kuwa bweyamu Muganda bw'agamba nti Allah kano ke tuyimiridde wano tetuyinaayo munnange mulala yenna gwe tusinza okuggyako gwe. Era n'oluvannyuma lw'okukola ekyo iyyaka nasta'in, era gwe kagwe gwe tusaba okuba nga otuyamba mu bizibu byaffe eby'oku nsi kuno ne ku nkomerero. Naam Ustaz. Yazzaako Allah tabaraka wa ta'ala okubanga alaga omuddu by'ayina okwongererezaako bw'abanga ayagala okumusalaga nti ihdina, ay Allah beera ng'otuluŋŋamya siratal mustaqim. Ekkube ki? Ekkubo eggolokofu. Ekkubo eggolokofu lye liriwa? Ekkubo eggolokofu ly'ekkubo ery'obusiraamu okubanga Allah alitunywerezaako. Mu hadithi entuufu owekitiibwa sallallahu alaihi hadithi ya Nawas bin Sam'ani. Naam Ustaz. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama agamba nti daraba Allahu mathalan siratan mustaqim. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yakuba ekifaananyi. Naam. Ekifaananyi ekyo nga kya kkubo liri direct bweriti golokofu. Naam Sheikh. Wa ala jambayi sirati surani, nga ku mabbali g'ekkubo kuliko ebisenge bimeka? Bibiri. Bisenge eno wali ekisenge, neno wali ekiki? Njagala kulaga ekkubo eggolokofu Allah lyakusaba lyakulagirira okuba nti omusaba alikunywerezeeko, alikuloŋŋamirizeeko. Ya Ustaz. Aga nti wa ala jambayi sirati surani, nga emabbali g'ekkubo eno waliyo ebisenge bibiri. Fiha abwabun mufattaha, nga ku bisenge bino ebibiri kuliko emiryango miggule. Buli eno sayidi eno kuliko emiryango ne sayidi eno kuliko emiryango. Alaiha suturu murkha,
nga kuliko entimbe ezibisseewo ku miryango gino egiri ku bisenge bye mabbali oba buli omu akafaananyi akasise luguudo luli direct butereevu lulina ebisenge luliko ebisenge ne sayidi ne sayidi ebisenge biriko emiryango ebisenge biriko emiryango miggule emiryango egyo miggule naye giriko entimbe tegerekeka miryango kwegiri naye giriko emiki entimbe wa ala ra'si sirati munadin yad'u ku ntandikwa y'ekkubo waliyo omukowooza akoowola yaqul agamba abantu ayuha nnaasu abange mmwe abantu idkhulu sirata jamian wala tataawaju mwenna mujje muyingire mulina ekkubo temugezaako ne mumagaamaga ne mukwata awalala bannange mwenna muyingire wano muyingire mu kkubo lino omukowooza oli ali wali agamba bannange mujje wano muyingire wano ekkubo lirino wano gwe mulimu gwe gokka ومن فوق الصراط المناد يدعو ne waggulu w'ekkubo eno kubamu akafaananyi nayo baazimbayo wali akoowola waggulu w'ekkubo wali akola ki akoowola agamba atya nti idha arada ahadan an yaftaha ayi baabu min al abwab omu ku bantu singa ayagala okuggulawo omulyango gwonna ku miryango gyonna egiri wano yaqulu lahu waihak amugamba obadde otya gwe la taftah togezaako okukola ki kuggulawo innaka in fatahta nkukakasa nti bw'onoogezaako n'obikkulawo talij ojja kuyingirayo tojja kutunulayo dde mabega toyinza kutunula nodda mabega kati atandika otunnyonnyola owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam amma siratu falislam siratu ebuki bwebusiraamu yetijja kuba etugaa nti ihdina sirata almustaqim atugaa nti daraba allahu mathalan siratan mustaqim ntegerekesa idhan asiratu almustaqim alislam omuntu okubanga asaba Allah tabaraka wa taala hadithi sijja kubanga njagaddemu point omuntu okubanga asaba owekitiibwa Allah jalla wa ala okubanga amulungamya ekkubo eggolokofu abaamusaba kumulungamya eri obusiraamu okumunywereza ku busiraamu obwo Allah bwe yeetaaga akagambo nkaddamu okumunywereza ku busiraamu obwo Allah bwakola ki bwe yeetaaga kubanga hatta n'abantu Allah jalla wa ala yali akoowola abakkiriza baga nti ya ayuha alladhina amanu idkhulu fi silmi kaffa ekitegeeza osobola okuyingira mu busiraamu n'osigala nga ekinsu tukiri mabega naam osobola okuyingira mu busiraamu naye nga ekinsu kikyali okugula okumu kukyali baki nga toyingiridde ddala oyingiridde toyingira okwokoonyayo bukokoonya bwoti kyategeeza okuba nti sirata almustaqima ategeeza busiraamu ate obusiraamu ategeeza istislaamu li ahkamillah okuba nti omuntu ajemukira amateeka ga Allah kyetuyita obusiraamu Allah kitegeeza tulina abasiraamu betulina nga basiraamu naye nga tebajemukira amateeka ga Allah basiraamu naye nga tebalinajemulukira mateeka ga Allah idhan okuba nti omuddu asaba Allah amulungame eri ekkubo eggolokofu aba asaba Allah amulungame eri obusiraamu bwennyini bwe yeetaaga Allah we yatugamba nti temufanga nga temuli basiraamu ku busiraamu bwe neetaaga kubanga bangi bava mu bulamu bw'edduniya eno ne babwamulira nga balina obusiraamu Allah bwatakola ki bwateetaaga naye omusiraamu yalirwanye nnyo abeere ng'agenda mu maaso ga Allah amutuukeko n'obusiraamu Allah bwe yeetaaga nkulage nti waliwo obusiraamu Allah bwateetaaga owekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yagamba nti yauma alqiyama ngenda kubeera nga ndi ku hawd abantu bagenda kujja fayatuna unasu min ummati wajja kujja abantu b'ekibiina kyange arifu mugamba amanyi bulungi siga nti agamba sallallahu alaihi wasallama bamalayika batandika obbagoba muddeeyo agambe nti nyimirire mbagambe nti innahum min qawmi abo bantu bange mubaleke bajje banywe nti batabalaba nabbi sallallahu alaihi wasallama bajja kumuddamu bamugambe nti naam tukimanyi buterevu bantu bo walakinnaka la ta'rifu ma ahdathu ba'dak au la tadri ma ahdathu ba'dak tomanyi biki bye bakola nga ovuddewo temanyi biki bye bakola nga okoze ki tomanyi biki bye bagunjawo ng'ovuddewo baali basiraamu naye tebakola busiraamu Allah bwakola ki bweyeetaaga idhan omuddu bw'abanga ayimiridde mu swala kyova olabanga eswala nsonga nkulu
ye chance omuntu mwasabira Allah nti ai Allah nkusaba obeerenga onnungamya eri ekkubo gwe lyo weetaaga kubanga obusiraamu Allah bwe yeetaaga kullu yadda'i layla buli omu agamba nti layla wange buli omu agamba obusiraamu bwendiko bwe butuufu bera muntu agamba sibe kiri bashiri shekha buli musiraamu yenna agamba obusiraamu bwaliko bwe buki naye omuntu ateekeddwa okubanga astasilama al istislaamu okubanga yeewaayo ajemulukira ddala akkirize nti munafu tasobola kutuuka ku ebyo Allah bye yeetaaga nga tasabye Allah saba Allah yaba akolaga ekituufu kyeyetaaga mwezi muze tusaba Allah tabaraka wa taala tumuga nti Allahumma rabba Jibril wa Mikail fatir samawati wal ardh rabba kulli shay'in wa maliki ihdini edwega nti ihdini lima ikhtalifa fihi min al haqq innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ihdini ay Allah nkusaba nongamye lima ikhtalifa fihi min al haqq ebyo bye bayawukana munga ate bya mazima wegali naye bayawukana ne bawukana wegali awo naye ne bakola ki innaka tahdi mwayina endaba jagala bamu namuga nti ay Allah nongamye eri ekituufu osaba nti nongamye eri ekituufu lwaki innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim olw'ensonga gw'olungamya gw'oboyagadde n'omulungamya ly'eggolokofu yani eri obusiraamu obutuufu bw'oyagala kitegeeza shekhe mu bigambo ebyo katono nnyo okulahadha ebigambo bye shekhe nti bwe tulina okusaba ennyo Katonda kwe kutusaasira atuteeke ku ddiini gy'akola ki entuufu gye yatwetaaga tutuuke nayo olwaleero seeka amateeka gamu busiraamu gatukalubiriza ngaffe abantu naye ekizibu okusanga omuntu ayinza okutwasinaga Allah nsaba onsaasire etteeka lino oliŋŋondeze saasira mutuufu kino nyinamu obunafu bwange nsaba Allah onsaasire kirabika nyine kusaidiza abakyala abakyala bakimanyi nti Allah tabaraka wa taala yakkiriza abasajja si yabalagira era naye nenjogera nfu yakkiriza abasajja okuba atabalagirangako era sisobola kugamba nti okuwasa omukyalo asukkamu omu mbusiraamu kiri abasiraamu babalagira tebatulagirangako yatukkiriza waliwo enjawulo nnene wakati w'okukkiriza n'okukola ki n'okulagira Allah yakkiriza abasajja nti ayagadde awasa omukyala asukka muki osanga omukyala ng'akikubako ekifuba etteeka eryo n'aga nze sikkiriza nga nawulira ku social media yagamba nti obusiraamu byonna binasobola obikola naye etteeka lyo mu busiraamu sirikola ki ekyo nno kimujja mu busiraamu era ekyogera debate yawanviira ddala okwo nagamba ebigo byali bingi nyo naga nze byonna mu busiraamu byonna mbikkiriza naye etteeka alimba akkiriza byonna talondamu obanga ogaa nti byonna mbikkiriza ku makwetu tolondamu togaa naye kasootekawo istisina oba tobikkiriza byonna tugamba nti omuntu yenna eddiini ya Allah yagiteekamu munda ebimu bigezo gye tuli ebimu bigezo eri kinnoomu mathalan waliwo olinga eswala emukalubiriza naye tetujjaga nti tugejjemu mu swala kuli era abakuraishi bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nti mu butuufu situganye byonna ne kale katukkirize tusinze byonna tujja gikkiriza eddiini yonna naye ekyakatonda onoomu kikalubyemu katugiremukko tulina bamanaata mugende mugiremu nga mukyasina bye mwagala bwe munaawulira nga mugenda kukkiriza sisitimu yonna ng'ejjudde mukole ki imma gitwala yonna oba ogireka yonna ffe eddiini yaffe tebalondamu nti kano kaganye kanjira nkola yonna ogikkiriza kitole oba ogireka yonna ethan omuntu yenna singa avaayo n'agamba mubutuufu singa omukyala agamba obutuufu ekintu ekyo nkikkiriza naye kinnuma aba mulungi ennyo akikkiriza nti lwakuba Allah yakikola ki yakikkiriza teyakiragira Allah yakikkiriza nkikkiriza nti Allah yakikola ki naye kinnuma tuba naye era tumusaasa tugamba bambi ng'olabye naye togaana bakikola ki bakikola era togezaako kyo kyenyini kisimbira kuli eyo nno yenjawulo eri wakati wetwaliise raddu amuru ala al-amiri wadhan okuba nti omuntu oba azalla omuntu okuseerera kyanjawulo n'omuntu okuzzaayo ekiragiro erinnanye ekiragira Allah yalagira Ibulisi okuba nti avunnama Ibulisi byagana okuvunnama Allah n'amugoba mu kusaasirako nalagira Adamu okubanga nalagaana Adamu okutalya ku kibala Adamu n'alya ekibala Adamu teyamugoba mu kusaasirako
Mugoba mujjana. Yamujjana kumuleta mutendeka system yali were. Era byonna byagwawo oluvannyuma nga ateekeddwa muleta kuki kunsi. Naye yamujja n'amulete ku dunia mute. N'amala thumma jitabahu rabbu. Oluvannyuma Allah n'addamu n'amulonda n'amufuula alayhi wa hada. Ontegerekeka. Ekitegeeza nti nno waliwo enjawulo wakati wono kye yakola n'ono kye. Ono radda al-amru ala al-amiri. Yazzaayo ekiragira nannyini kiragira. Nvunnama sijja kuvunnama. Kati ye mukyala agamba nze ekyo sikikkiriza. Abaddizizza nannyini kiragira. Obaddizizza nannyini kubanga ate ensonga. Namugamba ekyo kye wakkiriza nze nkigaanye. Akaafuwala. Wabula bagamba nti nkikkiriza. Naye kinnuma. Naye mpulira kinnuma. Era nze omwami wange simukkiriza kukikola ki. Khalasi gwe mwami omukole ki. Mugane neffe abantu ba Allah yata ayagala alina obusobozi atukole ki. Allah yakikkiriza. Idhan betuwa tusaba Allah okubanga atulungamya nga tumusaba okuba tumusaba abeere nga atuteekamu kali akakkiriza eddiini ye agitugondeza ate emitima eyiye nga bw'agyetaaga ihdina sirata almustaqim tulungamya eri ekkubo ki era baatuwaako Allah n'amala n'atuwa ekkubo lirwa lye yeetaaga era mbadde ngenda kukubuuza nti ekkubo lino ssebo teririiko bwatulagirira watulya bye wali ekkuba litukubidde ki kati teririnayo butya bwalituvu baatugamba nti mukolenga bagundi natuga nti sirata alladhina an'amta alayhi ekkubo lyabo bwe wawaakoko ku byengera an'amta alayhim byengera ki byawawa nti bo yabasobozesa ne bakolera ddala ebyo bye yeetaaga mu bo ntegerekeka be baliwa annabiyina والصديقين والشهداء والصالحين ntegereka idhan tulina bannabbi nonya buli nabbi genda ofuna obutabo buliko bannabbi nabbi yakolanga ati buli nabbi musomeeko genda ngusoma ku buli nabbi naye togezaako n'obuuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonna basobe enkomerero yabyo nosebye ngusoma ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga bonna balina bye bakolanga ate ffe tetukyabikola baba yabijjawo musharia Allah yabikola ki bibasomeeko olabe nti birungi naam naye semba yongomaliza Muhammad yakola ki yatulagira ki teri yagenda kutuuka mu maaso ga Allah nga yeetuukidde abada nti nze kujjanga ali mabega wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ojetegeeza bimaana teri yajja kujja nga tali mu mugongo gwe akkirizibwa okuyimirirawo wali nti oyita tekisoboka kitegeeza nti byonna bye tukola tulina gwe tugoberera tuteekeddwa okugendera mu mugongo gwe nga bwe yakola nga bwe buli kyeyaleka tukireke kyeyakola tukikole yani huwa minzanul akbar ye minzani ennene alladhi bihi yuzanu au tuzanu al a'mal wal aqwal gyetupimirako emirimu n'ebigambo sheikh ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye minzani ennene gyetupimirako ebigambo nti ebigambo byono kozi oyogedde otya nti ekituufu nabbi bwatyo bwe yayogera ekigambo ky'obutuufu bwakyo si kuba nti bwakyogera kitegeeza nti senga abantu katono nnyo sheekhe kitegeeza nti byonna bwe twagala okubaako ebigambo bye tubizza bye twogera butereevu tulina kuba nti tutunuulira Muhammad sallallahu alaihi wasallam abikomentingako ki wabula si kwogera bwogezi bigambo byaffe abadan ate tetulina gwe tugamba nti ye byayogedde bye bisembayo no ebigambo by'omuntu yenna biba bituufu singa tubiteeka ku minza tubiteeka eno tugezaako bipima ku minzaani yaffe bikwatagana n'ebyannabbi sallallahu alaihi wasallam nga tumugamba oyise kitegeeza obitakwataganira wonna ne baaba nga yenkana atya tusigala tumuwa ekitiibwa ky'ebigambo bye ne tubikasuka ye ng'omuntu tusigala tumuwa ekitiibwa kye era ne tumugamba bambi oli muntu wasobezza iye tutegedde tutya nti yasobezza anti ebigambo bye byawukanyire ya Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kino kikwata na buli yenna atuuliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa mizanul akbar ye mizani ennene alladhi bihi tuzanu al a'mal wal aqwal eno yetupimirako ebigambo n'ebikolwa byonna nti kino kyakoze nti kifaanana nga yakikolako nti kifu yakikola kiramu kituufu ayise era abantu abagezaako okugyawo minzaani eyo be bantu Allah basinga okunyiigira lwaki abanyiigira baba bazuula mu ddiini ye kuba buli bogezaako okuzuula ekitegeeza minzaani eno ennene ogijjawo
olina naawe minzaani endala zogezaako okuyisaawo nazo zisobole okukola ki okuyimirirawo. lwaki tukalambira nti tetukkiriza muntu yenna azuula tetukkiriza muntu yenna yawukana ku muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu kye yayogera oba kye yakola olw'ensonga asigale nga ye minzaani gye tupimirako ebituufu n'ebifu singa minzaani zinaamala ne zifuuka nga zanjawulo tujja kubulira ddala ono akole kyakola nange okusinziira ku bwendaba yange eri bweti nange kino nkiraba kwono ojja genda oluvannyuma lw'akaseera ng'eddiini tekyaliwo buli muntu laqala ma shaa buli muntu ajja kwogera kyayagala nga bw'akyagala ila tetukkiriza omulyango tuguzibirawo nga lumu ensonga yatuga nti ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim asooka mu abo Allah bwe yawa ebyengera ye bannabbi ntegerekeka Allah tabaraka wa taala amaliriza aya eyo ng'agamba ghayri lmaghdubi ay Allah tabaraka wa taala tenkusaba mu kkubo ly'obonnuŋŋamirizaamu lireme kubeera tofaananyanga naam biwasunguwalira almaghdubi alayhim baliwo seka Allah byasunguwalira المغضوب عليهم كما اتفق العلماء جميعا naam sheikh هم اليهود بيهود الله يبasungwalira lwaki naka sababu abaju waliwo n'eddiini ebeefaanaanyiriza sijja gyogera naye Allah yabeefaanaanyiriza lwaki yagamba nti basunguwalire Allah yagamba nti basunguwalire li annahum arafu alhaqqa Allahu akbar walam ya'malu bihi tarakuhu wakatamu sifatu idhan bategeera amazima ne bagatuulira ne batagakolerako ne bamuteera ne bamutegeera ne bagata tujja mugoberera lwaki akhi lwaki temumugoberera anti tavudde muffe unsuriya baleesewo obusosoze idhan Allah banyiigira n'ekyo nabwekityo baulama baffe buli alimu yenna ategeera amazima n'atagakolerako aba amaze okufuna kawoowo ne ku sifa z'abayahudi Allah yabogerako suratul Baqara naga innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda min ba'di ma bayyanahu mazima abo abakweka obuvunaanyizi amazima getwassa mu Qur'an min ba'di ma bayyanahu linnas ate oluvannyuma nga tumaze okuganjuluza eri abantu ne tugabalaga fil kitab ulaika yal'anuhum Allah bakola ki abakolimira ويلعنهم اللاعين الله جل وعلا يقرا الدين كيما بابا وبقى ابغى قالت ان الذين يكتمون ما انزلنا كاتغريكس الذين ndibonna buli kisi avayo nasirikira amazima oluvannyuma lw'okubanga Allah yaganjuluza mu kitabo Qur'an n'ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamuga nti ulaika yal'anu Allah abakolimira musiraamu asirikidde ensonga lwaki ngamba nze mba njogera nsomesa abantu ra'ayi zonna ezaba ulama nzijjawo nenzikuba ku mmeeza bura'ayi yonna gye mmanyi nti alimu yajogera nijja nenjikola ki wa khasatan al ara'u al mu'tabara okusingira ddala ra'ayi ezirimu kubanga waliwo ra'ayi gyolabanga mutuufu terimu ki naye ra'ayi zonna ezaba ulama almu'tabirin baulama baffe ab'ebitiibwa nga imamu Abu Hanifa, Shafii, Maliki, Hambali, Dawudu Dhahi baulama baffe abo ab'ebitiibwa ra'ayi zaabwe enzijja nenzikuba ku mmeeza lwaki ndekerewo chance omuntu kubanga nze olw'okuba ntegedde tekitegeeza nti nze nsembayo okutegeera wainama menteekawo ra'ayi nenjinyonyola bulungi buli sayidi nenjinyonyola sayidi kyeyogera kisobola okuleetera omuddu mu baddu ba Allah n'abaako entegeera gyamutegeera naga kituufu nedda eri entuufu oba ntegeerekeka n'ategeera ng'ate olusinze mbadde nyina kye neesigamiddeko naye Allah jalla waala n'abaako engeri gyamulagamu shekhuwa tumalirize n'abo Allah agambye ghayri lmaghdubi alayhim tubalabye alyahudi era bo mu sifa zaabwe yagamba nti nno bakola bati yuharrifuna alkalima amma wadhi'ihi wa nasu haddan mimma dhukiru bi ayina haddu gyabadde abalaze waggulu eri ayina omugabo gwabadde abakoze eki naye yagamba nti obuzibu bwabwe bwe balina tebakyanze bigambo woowe nayogera kino nakyusa era mu bintu bye bakola anti be batuzuulira zino zigundi
video zani naye bamanyi okusala asalamu bigambo seeka noyogera kirala ne bakasalamu bebati ne bakuteekako ekiwayirizo nga kinene beki kumbe akantu kyewayogedde kalamba ne bajjamu kapaati ntegerekeka seeka tujja kweyogera okulabika ejje wala dhalin Allah jalla wala agambe era ay Allah nkusaba tumfaananyanga abaabula baliwa bambi amazima tebamanyi wegali wa inama basomere ne banyiikira nnyo ne bakola naye nga tebakoledde ku kumanya ate ekyewunyisa tebaagala kumanya kubanga singa tebamanyi nga bamanyi tebamanyi baali badde bayinoonya okumanya ne bayiga naye bo baasigala bagamba nti wajadina abaana kadhalika yafal fe twasanga batata baffe bakola naffe betukola iyi mwabisoma luddawa sirina twabisoma twasanga batata Allah abuuza nti awalau kana aba naye batata kati mugamba nti bakitammwe ne mba mwabasanga nga tebalina nabo tebaasoma nabo mugenda ye fe tujja bakola ki ekikulu batata idhan Allah tugate tubeeranga abantu abeefaananyiza be batyo abagoberera obugoberezi naye tebasoose kulaba kyebakola ki kibagoberera mu aya endala yagamba nti nno balinganga bolaba yaniku bima la yasmau illa duaa balinganga ente oba embuzi etambulira ku ndere batambulira ku ndere Allah yagamba summun bakasiru bukmun bakiggala umyun ate byonna sife lwaki olw'ensonga nti omuntu okubanga atambulira mu mbeera ey'okuba nga teyeebuuza naye bannange ono ŋŋamba nti nabbi ate nga jjo yabadde mubbi oba nabbi ate najjuza kanisa namba banaye kano kalesenga ekizamu naye sikyengezaako kugira gwe ayabadde jjo omuyaayi ate leero afuusaani nabbi ebigambo bimukola ki era nagaparapapa nakola ki nafuka nabikulu binaye aleka gwe obwongo omuntu tosobola kubanga okyebuuzaamu nti obwannabbi ono yabukoze eki yabujje luddawa sheekh wange naam mawlana sawa ekitiibwa Allah jalla waala atuwe okubanga tustafaadamu ebyo byetuwulidde tukole ku suratul fatiha ebibala ebigirimu abituwe ate era tuteeke mu baddu abawuliriza ebigambo ne balondamu ebirungi wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ninzira n'omulundi omulala nga tusoma ku tafsiri insha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.